This is from Pantilla Radio. Chitalo MC Woodman afudde onabadde mukozi Radio Equator, Bulade FM, Sub FM, Extra FM, atengera abadde nanyini wa Media Center Enyendo wamu ne St Mary's Junior School Masaka. Chitalo nnyo, chitalo ddala. Omuyizi yaseredde n'agwa mu kiyiririro n'afiira we baddagezaako okutaasa essimu nga bagenze okulambula. Ku PJ Daniza Nkakwoli omulungi omwagalwa atumbudde osibye otyo olunaku olwaleero kansuubire nti osibye bulungi yonna eyo gy'osinzidde. Omuyizi yabadde amanyiddwa nga Ssebaganda emyaka 17 ku lunaku olw'omukaaga yaserera n'agwa mu kiyiriro kya Musaamya we baali bagenze okulambula ne banna abawerako ddala 8 okuva ku ssomero lya Namuwongo Community Foundation SS Bukasa Machindye Easter mu district ye Kampala. Bano bagambibwa okuba nti bali bagenze kuzannya mupiira n'ab'okukyalo wamu n'okulambula wabula abakulu n'abasomesa ne basaba basooke balambule omugga gwa Musaamya aw'oluvannyuma bagende mu maaso n'okusamba omupiira era nga bano olwatuuka ku mugga munnaabwe gye yasinziira okubanga ate agwa mu mazzi oluvannyuma lw'okwagala okutaasa essimu ye eyali yeguddeyo awo wennyini teyasukkawo bw'atyo n'afiirawo. Kino kyabaleka mu ntiisa y'amaanyi. Ate nga ye omugagga amanyiddwa nga Professor Badru Kateregga ye yavudde nga bimusobedde kane mu kibira era bw'atyo n'ategeeza bannayuganda nti bwe mulaba nga byakola tebikwatagana bulungi temumunenya n'alongowe ye yali amizizza omusu omwaka oguwedde ng'ayagala kutwala yunivasite ye gy'atobedde emyaka egiwerako ddala 2. Ono ye nannyini yunivasite emanyiddwa nga Kampala University wabula nga alumiriza mukyala we okwagala okuggyawo obulamu bwe. Mu kaseera ke kamu Professor Kateregga ategeeza nti omukyalo ono yamugoba ne mu nnyumba. Weewaawo eyo poliisi mu disitulikiti y'e Masinde ekutte namukadde w'emyaka 62 lwakwokya na kukuba muzzukulu w'emyaka 4 n'amuleka ng'ataawa ng'amulanga kulya mmere eyabadde tegekeddwa okuliibwa ekyeggulo. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Albert Julius Alan Hakiza akakasizza okukwatibwa kwa namukadde ono wabula nga ye omwana mu kaseera kano ali mu ddwaliro afuna bujjanjabi. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Yiga Mustafa emyaka 27 ye yasuddewo omulimu gwe ogwa bodaboda bamuyingiza amagye wabula enviiri zamuwedde ku mutwe nga yatomedde bafere. Bano bamugyeko emitwalo 5 ne bamuwa kaadi emulaga nti amaze okwegatta ku magye wabula agenza ogyetegereza nga yakicupuli. Mukadde kano talina mulimu. Amawulire gaffe gonna ago agasoose segmenti eziwerako ddala nga 3 bw'ozetegereza obulungi zeesigamye ku bulyake n'obukenoze omululu omungi ogususse mu bantu. Bw'otunuulira jjajja eyakubye omwana ayina mulugube gwa mmere so nga ate bw'otunuulira omukyala ayagala okumiza bbaawe omusu ayina mulugube gwa bintu ate nga n'abafeze owa bodaboda era nabo omulugube gwe gubatawanya. So mu mbeera yonna mwe tutambulira manya nti omulugube gujjudde mu bantu mu buli ango. Wetwogerera the new Director General of the Internal Security Organization GITE ISO yalondeddwa dda era ng'ono alondeddwa omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni nga ye mukulu amanyiddwa nga Mr. Arthur Mugenye bw'atyo ngazze mu bigere by'omugenzi General Charles Oluka eyava mu bulamu bw'ensi ennaku z'omwezi nga 29 January wa guno omwaka. So ng'ate omukulu amanyiddwa nga Sidir Byaruhanga avuddeyo n'ategeeza nga omukulu Kaguta Museveni bwe yalangiridde dda nti General Muhoozi Kainerugaba agenda kubeera presidential candidate mu kalulu k'omwaka gwa 2026. Ono agamba nti baasose kubeera mu kafubo akeekusifu ennyo NRM Executive Committee ke yakubiriza eyo nno nga gye baafutuseeyo n'amawulire ago era bw'atyo n'ategeeza nti n'ebisingakaawo agenda kuba nga abitutuusaako. Y'omukulu amanyiddwa nga Sheikh Ramadhan Mubajje ono mufti w'abasiraamu mu ggwanga lya Uganda bw'atyo yavaayo n'ateesa nti TikTok eggibwewo mu ggwanga lya Uganda ekintu ekitaasanyusa bangi era ng'omukulu amanyiddwa nga Kasuko muyite kukuwaza banga yavuddeyo bw'atyo naawe ndowooza era nga si musanyufu n'okusalawo kwo mukulu amanyiddwa nga Sheikh Ramadhan Mubajje. Kati mufti genda mu ssimu yo ka app aka TikTok okalaba bokakwatako ennyobooti bw'oba olina iPhone kabanga akazina be kati kakuwa option ya delete app ogijjemu You know, it is bad when we have our leaders saying such things.
And for me, it's really what pisses me off. At a time when unemployment is at its highest. Gwomanyi abasiramu bameka abali ku TikTok okwo abakyusiza obulamu bw'abantu waliwo oli omuvubuka ali muzungu ayina abanaku bayamba on a daily ali muzungu sente azikuŋŋanyiza ku TikTok kwateeka ennamba ze abamuwaayo ne bamuwaayo n'ayamba n'akyusa obulamu bw'abantu tosobola tuga nti yaba idolers. We can't be having such leaders. Yensonga waki bali abagamba nti obesibyeko bwesibye ekisanyizo kyaggwako bayinza okuba batuufu. Because how do you have a leader who cannot appreciate? Singa mufti atugambye oba akomye wali nti regulate. To regulate is okay. Ne mufti tosobola tugamba nti bagijjewo. Omanyi abasiraamu abagenda okugenda mu unemployment. Omanyi abaana abadde batundirako hijabu simaya abaya biki kuzine ennaku enkulu. Kuliko baseeka balyoko egundi basomesa enjiri bagibuulirira okwo misana na kiro baseeka kiti twandibategedde tutya n'ebigambo ebiwomu bye boogera. Naye nga ku nsonga eyo kyo ekitongole ekirondoola ku mikutu gy'amawulire mu ggwanga ki Uganda Communications Commission kiyite UCC kigamba kikyali kizibu gavumenti ya Uganda okuggalawo omukutu gwa TikTok kubanga tewali mateeka matongole galondoola enkozesa y'omukutu ogwo mu ggwanga lya Uganda. Wadde nga bannaddiini banja beesoliddeyo gannagamba okwogera ku nsonga eziruma bannayuganda waliwo abo abakyalimu ku nsa era nga ngenda kuba nkutuusaako eyakyaddeko emulago ng'alojja kye yasanzeeyo. Mulago badde simanyi kiriwa mulago n'empeke ya panado teriiyo abagamba nti bagenda okutulongooseza eggwanga bagenda kulinyaga muki bunyazi mudwaliro musawu kyakutuukako akugamba genda okuleki eddagala ne gilavusi z'omusawu zayambala akukoleko nakyo ki osasula sente kadokita bw'ayogera nti tuli mu buwambe olowooza musobola okumanya obuwambe bwe tugira ki bwe tulimu musaana okusutuka wansi wadde muweereza wange ono agambye talina ludda naye tetuyinza kuwagira mbeera embi okugenda mu maaso mu ggwanga nga tulaba ateeka okubaawo ekikolebwa balabye abantu b'e Sudaani basukidde wamu bagamba nti ekimala kikola kingi kubagire eggwanga lyammwe kubanga bano ababbi abajja akakutaka tumalawo tusaanyaawo abaana baffe babasibira awaka abaabwe basomera mu masomero gaabwe n'ebweru baagala mwagale kusirayo nga temuna kyemuli olwekyo mbasaba musukire wansi tekugamba nti tetwabagamba tetubagamba sonyiwa ssebo omubuulizi nsooka n'ogedde ebigambo ebikuliriza naye katuyimiriye tulinga oluyimba 267 Songa ate ye Ssaabaminisita w'eggwanga lya Uganda Robinah Nabbanja awadde kampuni yakwata omulimu gw'okukola oluguudo lwa Sir Albert Cook omwezi gumu gwokka nga luwedde ate nga lukoleddwa ku mutindo omutuufu. Ssaabaminisita okwogera bino yabadde alambudde omulimu guno egutuuse olunaku olw'eggulo. Yawerekeddwako Ssenkulu wa KCCA Hajati Sharifa Bozeki, Minisita wa Kampala amanyiddwa nga Hajati Minsa Kabanda wamu ne Minisita omubeezi ow'ebyentambula n'enguudo Musa Echweru. Songa ate waliwo bannakibiina ki DP abatuula obufofofo nga bagamba nti bakitegeddeko nga ssenkaggale w'ekibiina kyabwe era minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi Norbert Mao we yeekobaanye ne ssaabawandiisi w'ekibiina Gerard Siranda okuleeta ekiteeso
Teso ng'omuntu yenna ayagala okuvuganya ku bwa pulezidenti bw'ekibiina kino asasula obukadde bw'ensimbi 20 okuva ku bukadde 5 ezibadde zisasulwa so ng'ate oyo yenna ayagala obwa ssaabawandiisi asasula obukadde bw'ensimbi 15 so si busatu nga bwe gubadde era nga kigambibwa nti ebifo ebirala byonna abadde basasula akakadde akamu ak'ensimbi babagalako obukadde 5 mu kwanukula Gerald Siranda ategeezezza nti abaatutte ensonga zino mu mawulire bagenderedde kubavumaganya wabula nti singa binaaba bituufu bijja kuba nga tebyanjulwa mu kakiiko k'ekibiina olwo nno ensi yonna ebiri nga tekitegeera. Oluvannyuma lw'okulondebwa kwa General Rashand okuba nga ate akwatira NRM bendera y'omukulu amanyiddwa nga Kunga yavuddeyo n'agamba nti abamu ku ba retired generals nga balina mu myaka 7 ng'emyaka gyabwe bw'ogitunuulira mwana tugitunuulidde parliament tugambe nti gunaaba mu lugube oba kubula confidence mu bato oba mu mijiji emito egiri mu ggwanga Uganda nti balina busobozi. Omukulu yavuddeyo n'amwanukula n'amugamba nti Kunga mbadde nsaba otakule awo wokka awakusiiwa watakusiiwa oleme kubanga ate otakulawo. Gye bukeeredde nga Kunga alojja Bobi Wine era ng'agamba nti akasajja kalina amaanyi yakkiriza ku mukutu gwe ogwa X. Jjukira nti yakyaziddwa ku barometer ssaawa z'abadde 4 ez'ekiro ku NBS television oluvannyuma lw'emyaka egiwerako ddala 5 nga takkirizibwa kulinnya ku NBS wabula nga n'omukulu atwala NBS oba agikulira Kim Kalisa yabaddewo nnyonnyini ddala n'abantu ab'enjawulo n'omukulu yagetinga suspended amanyiddwa nga Zambali Brazil Mukasa y'omu ku abo abamuwerekeddeko yayaniriziddwa bannamawulire wamu n'abakozi ku NBS mu ssanyu ery'ekitalo ddala era nga ngenda kuba nga ate nkutuusaako ebimu ku ebyo ebyabaddewo mu kaseera nga yakatuuka ne mu kaseera ng'asiibula NBS ebyayogeddwa mu program byabadde biyitirivu abasinga obungi bemwasobodde okuba nga ate mulaba byesigenda kuba nga ate nzira mu kumenyera wano naye nga ngenda kutuusaako reactions z'abantu abamu ku nsonga y'okuba nga ayitibwa ku NBS n'abavuddeyo ku reactinga amangu ddala ng'amaze okuvaayo abamu batabuse era nga banyiivu bazibu. Badia tuli eno Mr. President sir mukwano nyongera okubajjukiza nti n'omukulu mwabadde wembadde ku location. Thank you so much. This man is looking very nice. Yes, omukulu Robert Chagulanyi with our clash. Thank you. Munanga abaana ba foot soldier mwino okubeerako kuba omukulu sofa kwali agenda kubeera live mu dakiika ng'emu 2 nyongera okubajjukiza nti no munange wetuli nnyo. Thank you so much Mr. President. Mumulengedde omulengedde ambuziza wanuka ejiwabulira wa namugamba wendi Siki ali. Ezingoni zidugala zibali. Siki ali. Just mera basobola transforminga. Na yiwa musebira making sure abana ba ghetto basomenge nti kyangunyo mu Uganda okutamira kunusu bitano. Basobola okutamira. Nija kusanga ngene kitabo kyekisobola okula nusu bitano. So we keep transforming that. Ndio mtamani wa msabiri. And what you say, challenge accepted. You get a bigambo somewhere, and I will say where. Yeah, Katiolaba. Is first of all, my name is Mutamani wa Museveni. Bambia ando tako. I got you. Well,
naye namugamba challenge accepted era ayimirye tukakozesa okumira abaana b'abantu makomera naye oluvannyuma ogisindikiza paka ku kisenge emana nekola ki negutibwa. That's not what you did. Akalunga kawende. Yes. Otakkiriziganya na byava mu Rwanda. And after. Yes. Lwaki najja kutegeera kati mbuze ekituufu. Obenti buli windo yonna olina okubeera ng'ogikozesa. Yes. Gwakaluka 2021 wekagwa ekyo si kyewakola. Webale nnyo kati sirikankuddemu okusookera ddala twagenda ne tuwangula niba amateeka bwe kagamba ne tugenda mu kooti tujulire nga babbye obululu naye nga tugenda mu kooti infact nga tugenda mu kulonda twabagamba tetugenze mu kalulu kano kubanga tusuubira akakiiko mwai Museveni kalonda okutulangirira ne tugenze okufuna ebintu bibiri either okufuna obuwanguzi bwaffe oba akakiiko kano kangula ensi yonna erabe tekisasalala ekyo twakirukkiriza. Netugenda mu kooti netugamba kati akakiiko tukamaze mmwe kooti tujja twagamba mwami Ewunyidolo ndi tujja tugenda kufuna ebintu bibiri mu kooti yo either tugenda kufuna obwe bagenze mu Bulango naye jjajja ebibuuzo abikubyemu ebituli eso sinagamba tefejeridde bino byatwagala ddala ebyatugereese byetwagala tuyingiremu naye bino byetulimu tulinanga abasaaga obusaaza abazze okukyala ng'olwo Bobi Wine yabuuza oli kubanga Bobi Wine naga kyeŋŋamba tukole bye twajjiridde ebirimu amazima naye bannayuganda babiwulire bwe kiri anti abuuzabuuza namubuuza akabuuza akalala kyolimbega okawuliddeako kawulidde bulungi TV nagyongezza avuga ti kibalamu ono oba kibalamu oli kubanga oza bali babiri awamma oli kibalama bamusiba naga nti bamukuba ne bamutulugunya yoyo ow'ekibiina kyange wamma akulimba oli wakyagulanye amiziinaziinamu aba NBS mwayise omukulembeze waffe nga mulaga muyina bimwagala omubuuza atuuse ku ka TV kammwe ate netiwaka muzikwatakwata mumukwatakwata muzaaki ka TV kammwe bubadde bwasiraana nga tebukyafuna wadde viewership ng'abantu babeera eno mu bakisekka ffe be balaba ka TV kalamba nkasinga viewership ka TV akajjudde emirimu kemusasulira abakozi muyina bamaneja abakwata kamera abakola biki ka TV kabadde kaagwa kati ate omukulembeze waffe aleese ku viewership mu abantu balaba kati kati sawa zino mujjajjako network mujjako zaaki mwe mujja kutulaba kimafia olunaku lw'enkya enkya wakeera ku makya ng'awenyera n'akeera ku makya n'agamba bannange akagere kange kana akasembayo nga tekagolokoka bulungi oba just n'akeera n'afiringamu kadizedize ng'ava just n'akeera ku makya nga teyeewulira bulungi ng'alemu kadizedize ng'ekiro yabadde ku KNBS mugenda kutegeera lwaki ettako lya kkono terisobola kusisikana ttako lya ddyo. NBS omuntu gwe muleese okuinterviewinga president waffe Musiru bwemala okugamba Musiru mutuddemu mukyogere mugambe Musiru the guy is stupid alinga emmome bakibuuza byenjogere bitegedde kijyawo nekituulizi ninga kinyamwikirizi nakugira mbwe egaali neza kuuma kalulu kati tabantu tebabakwate my highlight was bwekiremeddeko nekigamba kati mugenda buzikola kose president ombuuzaako kyolimbega gwe tunabutunuzi naye mwalete kifiire mbu kiinterview nga president kino kifu kati singa bulansi obuzambali yabaddewo ate si yandibadde agezagezaako naye kino kifu kyona olwahalandula mushano lw'ekyaza ekifiire ngeri ey'enjawulo nze ngaava eruweero Sebo Kyagulanyi yadde gwe wajja naye tukwebaza okujja tukwebaza Sebo mukamange zeri musajja mukulu nasoma nva mu Luweero naye singa tewajja Sebo twali badde ng'Abayudaaya bwe baali mu biseera nga Yesu tannaba kujja
nkugambye nzikiriza nebaze Kyagulanyi singa teyajja ku gurupu y'abannabyabufuzi eno gye tulina enfenkenyi y'essente eweddemu ensa nosanga omusajja nga mukulu naye nga yaggwamu densa atunuulidde kimu busente bwe bamuwata kyatunulira n'omwana we nti agenda kufuuka momboze ebyalo byonna abasajja babyera kiro na misana gwe nkubuuza nga Munnayuganda lwaki olowooza bammanerenda bonna boogera olulimi lumu mu ggwanga lyonna ku nnyanja yonna babagobyeyo abantu baffe wali obadde okimanyi nti ku nnyanja yonna babagobyeyo Kyagulanyi mugambe tuna mu kamera eno mugambe Kyagulanyi era sebo ndi mu kamerayo mugambe tuwulire sebo Kyagulanyi singa tewajja twa andaka abanupu mwe muli wano munyweze kitaba kibajjako munyweze kuba naye mwebali tubasasira abafuna emisi bulamu bwebwo banaye bulamu buki tuwongere okusabira eggwanga obukambwe bulaba n'okukuba abantu okukubira abantu obwere wabona bakyalimu mu makomera kukaluka akagwa kali twongere banaye kusaba bino tebiwoomya nakabululu Katonda waffe ala waffe wakisa musaasizi Katonda waffe muzadde ebyenda bakati obukulu bagambye buli obuuli awo tufa na father gwe nabeeranga naye nganjereka mukibikole ky'emyaka gyo omuntu agenda n'alimu okukola ekyaki kijja mu myaka gye webali mukuwa omuntu agenda n'alimu okukola ekijja mu myaka gye tuyesabire tukole ekijja mu ki ono gutuwerekera malayika wa Katonda ngeri akoze kijja myaka gye ekyokubi tutambule nga twegendereza mu bulamu bw'ensi singa omukama omuntu akubuuza abayisiraamu batera okugamba maanirira habuka Katonda wo Ego okutambula kulaba ate eno gye tugenze ziika si gye ngwiridde ku muzeeyi Jemba ono wagunde w'ebirango ate naye awagira Nuupu nno ebisigalira by'omugenzi Muzayo kabyo ali wachi? eno yewa Muzayo agambye yewa Nuupu kawuni eri wembeera ya abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi toddamu kumagamaga kankwanjulira Malden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas basange wali
eri Ennamuŋŋoona oba obakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074M 7388821 oba 0772 8300 26 oba 0787 95 23 beboka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Molden shipping life into a unified destiny. Kituufu abaana baffe baayise abazadde nabalabye mwacakadde abasomesa bazinye abaana babuuse kituufu naye okubeera ku shuwaddiiru nti ogenda kukola by'osomerera ogenda kufuna omulimu ng'omaze okusoma 2026 Kyagulanyi Ssentamu ku bwa pulezidenti gwawezeza emyaka 18 fuba okulaba ng'olina ennangamuntu genda weewandiise bw'oba oyagala okuteeka by'osomye mu nkola okufuna omulimu funa ennangamuntu weewandiise 2026 Kyagulanyi Ssentamu kyokka bw'oba oyagala okumaliriza okusoma ofune ebbaluwa yo oba ya diploma oba ya degree ogende ebuwalabu okukooza essowaani z'abawalabu londa NRA. In fact simanyi na bwe nkyogera naye 2026 Kyagulanyi Ssentamu ku bwa pulezidenti Dr. Wempigi nze ndagidde 2026 gwa abaana bafa bali mu masomero ng'oweza emyaka 18 n'abazadde mbagambe nti ebintu byakyuka mu kusooka balondanga NRM naye kati tekyali NRM eri gye baali bamanyi kati ennyukuta zaakyuka National Robbers Movement babbi balinamu ne zi degree ne zi masters batuuse n'okukubba essowaani zaffe ku butandaalo 2026 Kyagulanyi Ssentamu ku bwa pulezidenti Dr. Wempigi nze ndagidde nobody egambayo. Ebyo nanga mubiwulidde kansuubire nti oyina ky'owuliddemu oba ky'otegeddemu weewaawo munzikirize njagalize mulamu wange amazaalibwa amalungi kiganda kyange kishalwa okuvaawo e Dubai kigamba nti kikwagala ebitenkanika mukwano ate nga sima nnyo bambi nti webale kumwagala webale kumubeererawo webale kubeera byonna asimanya asimira ddala so akwagaliza birungi byerere wamu n'okukwagalira ng'asuubiza okwagala paka temulaba nti you say it will end in tears. No, this one will not end in tears. Mulinnya lya Mukama. Anyways, okubaweereza mbadde peje munzikirize mbiringa ate mbasiibula ngenda kubanga ate mbasiibuza neeyimbira byange ono nno nga yasabye bambi tebamuleetera drone oluvannyuma lw'okweyimbira ebibye lwaki nedda atakuumira mpeera sigale nga ate abanjagalidde for now mbeere bulungi mweraba. Sente banatero kuchita, sente banatero kuchita, sente banatero tuleka, sente banatero kuchita, anamusikira kola homwapu, sente banatero kuchita, namulosenga natero tuleka, sente banatero kuchita, abasamize mufuwe mindi, sente banatero kuchita, tumugonzeza mulino chimanya, sente banatero kuchita, chiri bange chiroto, ebirango biri yitingana, nga buli radio josako, eyogera ku kimono sentebe abantu bali bamukuwakana tekisoboka ekyo tukisoboka sentebe ono yaloga ekyalo n'akirekera mu kasala kkubo nina n'obubonero bw'endabira konzo bulanga kyenji ntejja okuzaala kw'omuyimbi Queen Shiba kulanga kyenji ntejja n'ensoke gye twalabe kalangala eranga kyenji ntejja sentebe agenda kutemana kakiiko ke konna Mukama Katonda ali waggulu eyamusalira pulaani namutujjako nga tetulwanye yadde n'okulonda twamugezaako dda ne bigaana
ekyuma kya mudaaki emyaka takyaweza yadde 10 atuddize sitampu malayika Jibulirwa agenda kumukima mutwale baba mwabali beera ku luguudo luli aliba wakajjambo kokka tulinya gwa bule twebeera mutemu tubanja kwolwo tulinya gwa bule nga tweyozaako samuyazi baba abajasi b'ebigere mwenna kati mugume munywere wanike ekikonde waggulu oyimba omubala gwaffe komanda w'amajega n'ali mu nkodya anaatera okutuuka tusangula amaziga ga sukaali ne sabbuuni toterebuka tobivaako oluliba olwo tulijoga gira ofuneyo ekyambalo ekimyufu tolwawo kyenjejja emirembe n'emirembe temundetera droni ne ssentebe etaliiyo nze neyimbira byange kyekyo naye nga naatera okukita